Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ba'di, oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okusaalira ku ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, baganda bange, nga batunuulidde embeera gye tuli mu ssaawa zino n'ebintu bye tutambuliramu, ojja kubeera nga weewuunya nti omuntu ebiseera ebisinga atambulira mu bike mu byereere. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabeera nga atuwooninga mu biseera bino ebisembayo ng'enkomerero eri kumpi ttuuka. Ojja kwekanga nga nabbi yatugamba nti bigenda kubeeramu okugezesebwa kungi nnyo nga bw'okiwulira. Naye mu kutuwooninga okwo yabeera nga atuwa ne solutions, yatuwa engeri gye tugenda kubeera nga tubuukamu nga twewala ebikeme ebigenda okubeerawo mu akhiru zamani. Bw'omusiraamu ebikeme ebyo byonna byonna, kubanga watunuulidde mu nnyumba gy'owangaalira, mu makubo gy'otambulira, mu takisi gy'okolera, ejjudde ebikemu. Ky'olina okukola kwe kubeera nga weenyweza ku ddiini yo ey'obusiraamu. Era mu kwenyweza ku ddiini eno ky'olina okubeera nga okola, okubeera nga onoonya ensonga otya bwe weenyweza ku ddiini yo ey'obusiraamu. Ng'era ensonga ezo insha Allah olunaku olwaleero tujja kubeera nga tulaba ensonga 3 ezigenda okubeera nga zituleetera okubeera nga omuntu yeenyweza ku ddiini ey'obusiraamu, n'abeera nga tatagaataga, tadde eno tadde eri. Ng'era ebikeme ebyo byonna byonna biba bizze, waba nga anywedde bulungi ku ddiini ye, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amusobozesa okubeera nga ebikeme ebyo abibuuka bulungi. Ensonga ensooka addu'a bizalika, okubeera nga osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga anyweza omutima gwo ku ddiini. Beera nga omusaba ku lwaki emitima gyaffe gino mwe mubeera omuntu okubeera nga yeegomba, mwe mubeera okubeera nga awakanya, mwe mubeera imaani bukuŋŋaanidde mu bikimu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala obanga omusabye, Allah omutima gwe agenda kubeera nga agunyweza. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hadithi nga bakyala be, ku bakyala be Aisha Ummu Salama baatunyumiza nti Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ezimu ku dduwa ze yayitirizanga okubeera nga asaba, esabanga nnyo Allah ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika, ng'asaba Allah, ya Allah gwakyusakyusa emitima, nkusaba obeere ng'onyweza omutima gwange ku ddiini ye ey'obusiraamu. Olaba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yakisabanga, kitasinze naawe. Ensonga endala egenda tuleetera okubeera nga twenyweza ku ddiini yaffe, okubeera nga tugumiikiriza n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tugumiikirize mu mbeera gye tubaamu. Tukimanyi ebyo byonna byonna bye tulaba, bye weegomba, gumiikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga abikutuusaako, ajja kubeera nga abikwewaza. Tugumiikirize era tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an surah Al-Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'an inna Allaha bima ya'maluna muhit. Bwe munaabanga mugumiikiriza ne mutya Allah subhanahu wa ta'ala, enkeeza abo zibabasalira abatabaagala abo tezigenda kubeera nga zibakosa yadde n'akantu n'akamu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala buli kye bakola kyonna kyonna yakyetoola, akimanyi bulungi nnyo. So tunaba tugumiikiriza mu mbeera gye tuyitamu ne tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okusatu ey'okubeera nga twenyweza ku ddiini yaffe, qira'atul Qur'ani bitadabburi, okubeera nga tusoma Qur'ani nga tugifumiitirizaako. Bantu bangi nnyo basoma Qur'ani naye nga wallahi tebafa ku makulu gaayo, tebafa ku mbeera, ku byafaayo birimu, kuba Qur'ani erimu buli kimu kye twetaaga. Ayagala okusuubula, ayagala okuwasa, ayagala okweyisa obulungi, ayagala ki, Qur'ani weekiri. Naye ffe kituleetera obuzibu bwe tuba tusoma kyetukivaako. Era ojja kwesanga mu Qur'ani nga wallahi suula ng'emu bw'eti, Suratul Kahfi, ejja kubeera nga oba gisomye bulungi n'ogyetegereza, n'ogisoma bulungi n'otegeera amakulu gaayo, ojja kwesanga nga fitina nnyingi nnyo ezirimu nga Allah yatuwa ki, solution, engeri gye tugenda okubeera nga tova
mu fitina ezo. So baganda bange bakubiriza bannaye tusome Qur'ani, Qur'an tuginywereko ddala, tugisomese n'abaana baffe. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atutaasa ku fitina ezijjudde ensi eno. So n'olw'ensonga eyo tujja kukomaawo insha Allahu ta'ala. Bwe tuliba tufunye time endala tujja kubeera nga twongerako ku nsonga ezituleetera okubeera nga twenyuza ku ddiini yaffe eno y'Obusiraamu, tulyoke tubeere nga tuwona ebigezo ne fitina ezijjudde ensi eno. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.